Omwana wa Sheebah Karungi yeeyongedde okwogeza abantu obwama. Omwana atambudde munnange ate ensi ez'enjawulo ne mami we Sheebah. Bye ngenda okubeera nga nkutuusaako leero babadde wali munnange ate China. Rema Namakula kw'ossa n'abaana be ngenda kubeera nga mbikulagako mu maaso awo bambi babadde so well. Ate nga Spice Diana ye abadde munnange ate side eno. Bampita Jaminati ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Wabula kansooke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Ntandise munnange ate n'omwana wa Sheebah. Esayidi eno munnange ate mu China Sheebah yabadde munnange ate ne show. Wabula omwana ono yeeyongedde okwogeza munnange ate abantu obwama nti bannange omwana Amiru bannange bambi yeeyagadde. Okimanyi nti nno waliwo nga oli ng'owezezza emyaka nga 20 eyo plus naye nga tolinnyangako ku nnyonyi. Naye omwana ono alina paasipooti ye, emyaka gy'alimu, Sheebah amutambuza munnange ate ensi ez'enjawulo. Olunaku olwaleero Sheebah bwe yabadde ne show munnange ate wali mu China era yatambudde naye. Omuyimbi Sheebah Karungi avuddeyo mu katambi kano n'alaga we baali munnange ate wali mu China mu tawuni nga bali mu kutambulatambulamuko awo. Ne babavugamuko akantu kano kannemye otegeera nkikulekedde munnange ate mu comment section ntaasaako bakayita batya. Omuchina abadde abataddeko ng'ali bavuga ne Amiru nga boogezaako munnange ate okulaba. So kabadde kakutte munnange ate ettabbu akatambi ka Sheebah wali munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. So nga nkwongeddeyoko omukyala Rema Namakula avuddeyo munnange ate. Wabula ku mulundi guno agambye nti nno nedda munnange ate leka nteereyoko abawagizi bange balabe munnange ate ku baana bange. Rema Namakula kyakoze awanise ebifaananyi bino ku Instagram. Naye muganda wange ekibadde mu comment section nti Rema Namakula bannange bambi akozezza baana bawala bano Amaalu, Musuuza kw'ossa ne Haira baabo munnange ate bakuze mu bifaananyi ebyo bibadde bikutte munnange ate vibe ebifaananyi by'omukyala Rema Namakula bambi babadde so well era nga boolabye munnange ate mu bifaananyi ebyo oyinza okwebuuza n'ogamba nti no bonna abaana ba Dr. Amza omukulu munnange ate azaalibwa omwami Eddie Kenzo ate nga omuto munnange ate omukulu Dr. Amza Ssebunya. Omuyimbi Spice Diana abadde mu kifo ekisendeekerevu nga boogezaako munnange ate okulaba. By the way ali omu ku bakyala abakyasinze okwagala munnange ate okucelebratinga obulamu bwabwe. Omuyimbi Spice Diana abadde mu kifo ekisendeekerevu nga boogezaako okiraba. Wabula Spice Diana yeeyongedde munnange ate okwogeza abantu obwama. Mukyala ayagala munnange ate obulamu bwe, mukyala atalumya munnange ate bulamu bwe, abuwa munnange ate kye bwetaaga.
nga bw'ogezaako okulaba munna ng'ate mu kifo ekisendeekerivu kyabaddemu bannange abadde okweru wali wonna nga bw'ogezaako munna ng'ate okulaba akatambi ako. So ye mukyala nno munna ng'ate Spice. Ky'olina okola osubscribinga ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.